Omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafuna embutto nga tebaneetuuka mu disitulikiti y'e Kabaale gweralikiriza ng'abawala wakati w'omunaana ne 11 bafuna embutto mu mwezi ng'era gukyeyongera. Abakulu mu disitulikiti eno beeralikirivu nti kikosezza ebyenjigiriza nga basomesa batuusa obuliisamaanyi ku bawala mu masomero ng'omwaka guno abawala 132 be baatunuzibwa mu mbuga ya Sitaani. We have visited some primary and secondary schools, and when you get the feedback from the schools, the stakeholders and the children themselves, you really get a little disturbed, because we have learned that every term, every secondary school in Kabaale district loses up to a minimum of 4 girls to early marriages, stroke pregnancies, teenage pregnancies, and this is not really a beautiful thing for us. Olw'okuba nti abazadde tebakyesiga poliisi y'omu bitundu bino tebakyagiroopera misango gino nga y'ensonga lwaki gyeyongera bulilukya, n'ekyokuba nti balina omulugube gwa ssente kye bava bafumbiza abaana nga tebaneetuuka. Abazaire bukijja abaho abo berabaho bakajugiisa bakakawula ngo bajugisize babatere bali bato. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Kabaale Kenneth Sabiiti Baabo, ekizibu kino kyekuusa ku bazadde okwesuulirayo gwa naggamba okubuulirira abaana baabwe ne babulekera abasomesa. Parents have left sex education to the teachers, and some of the teachers have turned to be indisciplined. They don't disseminate the correct information. And this is why you find a teacher befriends these young children and lure them into sex. Ebyo nga bikyali bityo, gavumenti eri mu nteekateeka ey'okukomya okusomesa abayizi ebikolwa by'abafumbo mu masomero olw'ensonga nti abaana abasomesebwa bato ddala. This is Kingdom TV.